Infomedia yafetu kusensonga. Kwanza nti nanga babadde bankubira essimu babadde bambuuza bode etuuka ddi balyoke bajje. Nangamba ekyo tukiwe wiiki tetuyinza kipapira kati era sinza bagamba nti luno oba luli. Twali tuyawusanga 8 ogw'emisana. Naalongo ng'atugamba nti bode bagireeta olwaleero. Nengamba ye ate nga batugambye omuntu atali wano alina okulwawo. Ekyo sabo SB4 kintu kizibu nnyo okuba nti n'omuntu ofa leero enkeera omulambo ne gubeera nga gutuuse mu Uganda ne guba guva wano na Kenya. Yes, waliwo kopi era ne wagimpeereza ate nga ndaba nti nno sosi yaayo eri system generated kubanga yalaga nti nno passport y'omugenzi travel history waayo yabadde eraga travel history ng'egamba nti ng'ennaku z'omwezi 29 Septemba 2024 yagenda Juba. Naye mu ripooti eno emu eva Tanzania eva Zanzibar eraga nti nga 29 ogw'omwenda 24 yali Zanzibar. Kati omuntu asobola atya okuba mu bifo ebibiri ku lunaku lwe lumu. Eri report eri travel history yeyo passport eri computer generated. Kitegeeza she checked in going to Zanzibar ne system ne capturing. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Wakyenkya nembuuza Ssaalongo nga tutudde wabweru ssaawa nga 4. Ne mugaa Ssaalongo Ivono yafudde atya ddala? Naŋŋamba batugambye Kato yatugambye Eva yabadde atudde mu maaso nga bamaliriza trip yaabwe. Mbu driver ndowooza yabadde asumagidde. Bwe yagenza okutunula ne yeekanga emmotoka, mu kwekanga emmotoka n'abanga asiba Eva n'akuba omutwe ku dashboard n'afiirawo. Konze ate bali nti nga bo batudde mabega. Konze ne mugamba kati mayiti yaddi. N'agamba ebya mayiti temuyinza kubibuuza ssaawa zino. Engeri omuntu gy'atafiiridde wano tebasobola temuyinza kubirowoozaako kati. Olwo lwa Friday temuyinza birowoozaako kati olw'ensonga bayina process nyingi ze balina okuyitamu. Ekyo tukiwemu wiiki. Konza nti nanga babadde bankubira essimu babadde bambuuza bode etuuka ddi balyoke bajje. Nangamba ekyo tukiwe wiiki tetuyinza kipapira kati era sinza bagamba nti luno oba luli. Kuba omuntu atafiiridde wano tasobola kutuuka kati.
kofe kali era ne bamama ekabowa ne mugamba nowe kapeeka ne mugamba bagambye tukirindemu kugira olinda okujja katwali tuyawusanga 8 ogw'emisana Nalongo ng'atugamba nti bode bagireeta olwaleero nengamba ye ate nga batugambye omuntu atali wano alina okulwawo baba bamwanguyizza batya awo wonna nga tumanyi Eva yafa accident nenkubira sister wange Allen we mukubira ntusaawe seta jamu mungi Allen nangamba byakyuseemu omulambo gugenda kutuuka ku ssaawa 2 ezakawungeezi kolo lwenyini Friday ye nave Soloti nga ffe twakkiriza dda kye baatugambye kuba famire tugimanyi yaffe tulemeko ne tugamba ne twagala bifaananyi kale ne baba tebatuwadde twagala batulage ku bantu abalala bali mu malwaliro batukubire ku be baddusizza mu malwaliro nange bano nga nabano bagamba banne batugambye gukoze eki kati ate wana abantu nga bagamba omulambo nga gusimbudde mangu neffe byo nga tetubitukwatako nga munnange nga bayiva ntuba tuli awo bazaali sawa mmeka nga batukubira nga batugamba Molini omulambo guguno wano bagutusuulidde wano naye banoonya bakato bagala bakwatako ekisaawe Entebbe abamu obukukisaawe batugambye tebayina bipapula Quest before media tuguse ensonga nze nkubuuzaako muzzukulu wa Kabajja wasuze otya osibita gy'otussaako engalo tukyeyongera mu maaso n'okubeera nga tunoonya amazima n'obwenkanya wamu n'okubeera nga tunoonyeza famire kubeera nga efunira obwenkanya famire y'omugenzi Evelyn eyali akolera mu Dubai n'abeera nga ate we yakomawo okujjako mukolo gwa kinnange yali best friend we bwe mukolo olwaggwa ne bafunamu ka trip awo mbu ne bagendako e Zanzibar gye yafiira nkufa ekisinga okusitakuza abantu omutwe nti mukufa omukyalo ono mukufa yafa accident gye bafuna yekka yavaamu ate nga mufu bali abantu abalala basigalawo abakyasobodde okutwekweka n'essaawa zino nga tetunalaako yadde n'omu tekuli yadde n'omu alina obuvune bwe yafuna naye ng'ate ebigambibwa mbu emmotoka yeetolola emirundi 3 nga tuvudde awo kubanga tukyebuuza question mark maiti oba omubiri gwa Evelyn okuva e Zanzibar okutuuka e Uganda mu ssaawa gali gumaze okutuuka abantu abalisiivinze ku mibiri gy'abannaabwe nga omukolo gwentudde gwengenda okwanjulira yagamba tekisoboka naliko kko n'omukyalo omumama Fina yatugamba tekisoboka omuntu okufiira emitala w'eggwanga omulambo ne gugira mu ssaawa busaawa oba mu lunaku lumu so olunaku olwaleero kuletedde onoonaba mukulu wange nga mu famire naffe twayiramuko ku bantu baffe abaafiira emitala w'amawanga naye nzijjukira nti baba wange ono yeyakiri yalinganga bode ezo nali mujogerako kko naye naŋŋamba muto wange yitirako kko wano tunumerume mu nsonga eyo oba oli awo yinza naffe okuyambako ku bantu abali eyo okufuna obwenkanya byebigere bino naye nga puroguramu eno ekutuusibwako bannaffe abaziwa and sons bali awo ku Mukwana Arcade balina kalonda yenna owa beddings ne bannaffe abakolera kannana abo mouthwash bagamba nti gwe naatamanyiza wali endwadde ez'akamwa akamwa kavaamu akaswa akabi akamwa kano w'osenywa amannyo gavaamu tusaayisaayi oteekayo ekyokulya ekyokya oba ekinyogoga amannyo gano gakunyenyeera senyesa kannana abo mouthwash osobola okukazanga ku pharmacy ezikuli okumpi oba drug shops ate era boto eno gyenkutte oba ekikopo kino kivalidde mu bannaffe aba Remfy bagamba nti gwe wenna oli mu nsi zino wammanga oli mu America oli mu Canada oli mu UK nga olina obuzibu bw'okutuweereza famire y'akasente kozesa Remfy bagamba nti basindika akasente okuva mu nsi ezo z'emmenye okujja wano mu Uganda nga at zero cost tosasula at zero cost tuleme okulaba bannaffe ennaku mwabali eno tubasaba kasente n'otandika ate kasobola kusindika ssente tannasindisa wiiki ewedde ate bikoze bitya nedda
mwekwate bannaffe abali mufaayi bagamba nti osindika akasente oyinza okuba nga oyagala kugula ttaka bakulabirira abakadde tugenda mu festival season family ziweereza akasente kokozesale mufaayi at zero cost ate bagamba nti ogenda nokozesa promo code SB4 ojja kuba nga ate ofuna percentage oserezo zogenda okubeera nga ate osindika. Nze muzzukulu wa Kabajja tulina omukulu Robert Kigula senso okulaba taata kaliso olwona bamukulu wange era biro byonna byenkola abasinga obungi osanga omuntu ng'akola emirimu naye nga tomanyi bagamba te engozi yinza okuba nga baba wange ono wentudde naye yemu ku reason lwaki ndi bwenti twayita mbingi nja kufunako obudde nga tutuli mu bino biwedde tufuneko ku mboozi empanvu abasinga abali mumumanyi naddala abali mu bisaawe by'okuyimba abayimbi mumumanyi naye tujja kudda mu mboozi eyo tewali atamanyi nga ali mu industry nja kudda lwaki kati tuligabe nti mu kika nze musikaawe naye nja kudda mu side eyo tunyemu ku mboozi naye kati olwaka olwaleero emboozi etuleese yanfa ya Evelyn tusa kutweyanjulirako banaffe abatulaba nsanyuse okuba nti nno ndiko ku SB4 Media okubaako kyetwogera ku nsonga eno ekutombabire ennaku zino ku social media nze nga bwe banyanjudde nze Robert Kigula ndi musajja Nedilangeye mbaddeko mu area ya marketing and sales mbaddeko nakolako mu Uganda Breweries, Nairo Breweries, Parambot Breweries, Uganda Health Marketing Group, Emma Beverages, yonna nga ndi mu marketing era nga tukolagana bulungi ne media. Naye olwaleero bwe nalabye ensonga eno ey'okufa kw'ono omukyala Evelyn ate nga teyafiira mu Uganda naye olw'okuba nti no nange ninako experience ku booluganda abaali bafiiridde ebweru n'engeri gye naba receivingamu ku airport nga ndaba nti waliwo ebintu ebirumiramukko. Nzijukira mu mwaka gwali gwa 2014 waliwo omuto waffe yabeeranga South Africa era muto waffe oyo era naye amannya ge yali ayitibwa Sebunya nga Saalongono ate ekikulu yafa accident naye ate nga ye yali amasasi bamasasi n'amala akaseera mu ddwaliro n'afa. Bwe yafa omulambo balina ogukomyawo ne bakola paperwork era omulambo nze nalina ogulisiivinga. Owaluganda omulala yafa 2019 ye yafiira India ye yafa nakyo diseases era omulambo nze nagukiriyalinga nze nagufuna gwagira mu mannya gange nga guva ku kisaawe Entebbe. Ate ekirala nti ogwe South Africa tegwali accompanied gwajja gwokka ate guno ogwe India gwali accompanied gwajirako abantu. Kale nina experience mu kukiryalinga bodies nga zitidde ku kisaawe Entebbe. Kwe nasinzidde bwe nalabye ebimu ne ngamba nti kamba weemu experience yange gye mmanyi okufuna emirambo nga giyitira ku kisaawe Entebbe. Tutandikira ku nsonga kuba gugamba nti omulambo oba bode tasobola kugira mu lunaku lumu okuva gyeviiridde kyowakanya nti ono yafiira e Zanzibar tasobola kubanga mu lunaku lumu yali atuuse e Uganda. Ekyo sabo SB4 kintu kizibu nnyo okuba nti n'omuntu ofa leero enkeera omulambo ne gubeera nga gutuuse mu Uganda ne bwe guba guva wano na Kenya kubanga n'abaluganda abalala bavudde Kenya sinze mbakiryalinze naye nga paperwork gw'olina okukola kubanga togutambuza ng'atambuza
gine gyaffe nti ovuva mu Lago kugutwala Mbalala oba kugutwala Masaka nedda waliwo era amateeka ag'ensi yonna agafuga entambuza y'emirambo kuliko empapula z'olina okukola ezigujjirako tomalaga kutambuza kati bwe nkulaga omulambo ogwava e South Africa first and foremost olina okufuna twalina okufuna police report kubanga oli gaali masasi kakati police report eyo ebeerako nekubeerako kwaliko statement copy ya statement ey'omuntu eyagenda ku police okukola ki okureportinga accident eyo neyo copy nebeerako omuntu yakubwa atya amasasi ekyo bwekyamala okukolebwa waliwo medical report ne the certificate eva mu ddwaliro kakati baba balina okubukinga space ku airline ereeta omulambo ate bibyo nebirina okugenda okukola okubukinga space ku airline ng'omaze okukola paperwork ng'omanyi kino tukola ki kino paperwork waali kakati ate ne airline eyo erina okuwa kati nga nze balina okumpeereza airway bill number airway bill number gyenyimako okugenda kuki ku airline okiraiminga ki okiraiminga omulambo gwange kati eyo neyina paperwork era abeera documented tebibeera nti no bya bigambo airway bill number olina okugifuna kakati kankubulire ekintu ebirunanga okusooka nali sibimanyi bwe bampeereza ebyo byonna nga bagamba gwajjira ku South African Airways ne bagamba gutuuka ssaawa bwe ziti nenva wano nengenda ku kisaawe Entebbe bwe natuuka ku kisaawe Entebbe ne bagamba genda mu cargo section kubanga gye gituukira nentuukira mu cargo section ne mbagamba nti nzize kupikinga mulambo gwange gujjira ku South African Airways wali yafiiridde South Africa ne bambuuza agency tegenda ogukiriyalinga nembagamba nze nja gwekiriyalinga ne bagamba sebo tekikkirizibwa tewakyaliwo self clearance olina okufuna agency clearing agency eri registered by URA eri recognized by URA yeyina okukola ki erina okukiriyalinga omulambo kakati omulambo bwe guba nga guva ogutuusa Entebbe oguyisa mu system oguyisa mu clearance omuntu company gukiriyalinga eteeka okuba nga eri registered kati ekyebuuzibwa company clearinga eva company ki eteeka okuba nga emanyibwa era nga paperwork waali ate era bwemala okukiriyalinga olina okuwa empapula ezo gwe kubanga naawe olina okukola ki okusayininga ntindo kuba nze kati nze nali ngulisivinga nina okusayininga empapula ntindo omulambo nkoze eki nti ngufunye kakati ekyomukisa omulungi bali ebiseera ebyo South African Airways yalina agency waayo yali akiriyalinga era bagamba alinda gundi ajje akole ki ajja ogukiriyalinga kubanga tizo na sente zaali zisasuliddwawa e South Africa kati waluze sasasula kintu kyonna naye bwe yajja nambuza egwa otwala ogwerukungiri nemugamba ogwange gwempijite ogwampiji kutuuka ssaawa bwe ziti kwanyibira abantu bangi nnyo abavange South Africa nga bakinga bafudde so kakati eyo yonna proof ebeerawo kakati guno omulambo ogwava ewa ogwava India gwo ono yagendayo okujjanjabwa kakati bwe gwali gukomawo era gwajja ne airway bill number ne paperwork yenna nga owa cargo era ne gubeera cleared through recognized clearing agency ekyabye bampa ticket kubanga ticket teyakozesebwa okukomawo era ezo sente nsobola okugenda ki mu airline ne clearing refund yezo sente ezitakola ki ezitakozesebwa ku return kubanga yali return ticket kiraba bampa passport ye balina okugimpa era bagimpa kubanga passport mba nino gitwala ki okugizaayo mu internal affairs ne bagikola ki immigration ne bagikansolinga nti oli yakola ki yafa kale ebyo byonna birekawo okulaga nti no omuntu yafa
era yatambuzibwa mu mateeka era yayita entebe ku kisaawe mu mateeka nga omukululo weeguli empapula nga weeziri era zibeera public. Tuliko SB4 Media tugusa ensonga okusinziira ku information gye nafunye ebipapula tuganze sibimanyi bulungi nembikuweereza obeesizzaamuko ku maaso kiki kye wasanze? Nalabye one omuntu yafuna accident ng'ennaku z'omwezi 3 Oktoba. Ku nnaku z'omwezi 4 enkera waalwo basobola okugenda ku embassy ya Uganda subira nti eri Dar es Salaam kubanga ne stamp eriko yi Dar es Salaam. Okuva Zanzibar ogenda Dar es Salaam nkiraba nti no waliwo distance waliwo ka distance nalimba ddeyoko kutambula n'amazzi kati olunaku aba embassy ne bawandiikira eddwaliro omulambo gye guli nti bano bagenda okugutambuza mu lunaku olwo lumu abeddwaliro ne baprocess ne bawandiika egundi ne bakola ebya implement egundi okugutreatinga biki kola olunaku ate kola olunaku lumu ne police report lwe yawandiikibwa ye Zanzibar naye nagirabye nga nayo bagiwandikanga 4 embassy bagituukayo nga 4 eddwaliro nayo newandikanga 4 police reporting nga 4 babukinze ennyonyi nga 4 gutambudde nga 4 ekyo kisobo gutuuse entebe nga 4 tekisoboka kibu tekisoboka. Twafunye travel travel report wagirabyemu? Yes, waliwo kopi era ne wagimpeereza ate nga ndaba nti nno sosi yaayo eri system generated kubanga yalaga nti nno passport y'omugenzi travel history waayo yabadde eraga travel history ng'egamba nti ng'ennaku z'omwezi 29 Septemba 2024 yagenda Juba. Naye mu ripooti eno emu eva Tanzania eva Zanzibar eraga nti nga 29 ogw'omwenda 24 yali Zanzibar. Nabadde saagala nze kennyini byeyogerera oba baali balowooza nti nina side kwendi naye kati omuntu asobola atya okuba mu bifo ebibiri ku lunaku lwe lumu. Eri report eri travel history yeyo passport eri computer generated kitegeeza she checked in going to Zanzibar ne system ne capturing ne passport number ne giraga 29th September she traveled to Juba according to that travel history. Naye ate report eva Tanzania nayo egamba nti on 29th September yali Zanzibar. So ngolaba nti ne waliwo also obutakwatagana. So mubimpimpi gwenga gwe ku experience gyolina olowooza bode eno yabadde okutuukira mu nnaku nga mmeka okuva Zanzibar paka wano Uganda kuba yafiira? Nyinza okubuulira nti no just to give you an example just two months ago waliwo omukadde waffe wano yafiira Nairobi kyatutwalira wiiki emu sikulimba kubanga ne sente muba olina okunganya sente okuva Dar es Salaam okujja omulambo Zanzibar gutusano sitwalina oguka wansi wa $3,000 okiwulira family walina okumobilizinga a minimum of $7,000 kubanga era kubirako other expenses ezeddwaliro. This is something impromptu. An accident waliwo okugamba nti n'omuntu abadde mulwadde ne mugamba kale twetegese tukoze ki naye omuntu akuguddeko osobodde okusasula kiryalinga eddwaliro osobodde osasudde transport mu lunaku lumu. Ate kyewuunyisa mu gundi zino zetuzenga tukola kiraga nti omukulu Kato yavaayo Zanzibar najja wano Uganda n'asooka omulambo okujja era ku airport yagwaniriza. Ekyo naawe olaba nti nno kizibu kakati yasobola ate okubanga ali Zanzibar akola paperwork ate then n'alinnya ennyonyi najja n'agusooka eno kati yagira ku nnyonyi ki Zanzibar ndoza waliwo
ennyonyi emu etambula olunaku si Uganda Airlines yajja atya yajjira mu lyato ngamba twakoola katono ne famire ye n'emikwano gye okuvaayo okujja tubawe platform mwasalinga ebibuuzo ebibuuzibwa naye tetunnafunayo muntu avaayo twagezako okulira ku kato tufune ku sayidi ye yagamba ebintu biri mu kooti era kooti weenaggwa ajja kujja mawulire so tukyalinze kooti enemala okuggwa ajje mawulire twalisobadde tusobola okufuna essimu za taata we bonna kuba Zanzibar baaliyo ne sister we Tendo n'omugole omukyala ate walimu n'omwana omuto naye tugezezaako okunoonyereza nti ku bonna abaaliyo tekuliko yadde yafuna yadde akawa yadde kakuraka n'akamu tobenda endabulamu yasaze wano kuba kitekiriiwo andi nabo tebaagala kuvaayo kale gwe katoyinza oba nga oli mu kkooti sindika sister wo atubuulire olugendo olwo lwa Zanzibar lwa UTL accident yo yali etya bikyaganya okuvaayo kiki ekiri emabega wa kino ekintu ate nekyala once before kyolina okumanya nti nno ebintu bino byonna biri documented bwaba nti nno bacekinga in a hotel hotel tisibuno okugamba nti nno olaba newano okalogi bagamba registeringa so bwogenda twagenda mu hotel wetu balage wano osobola okukola checking eno ebbaluwa ya gundi eno ebbaluwa gye bagamba yava ku Uganda High Commissioner in Dar es Salaam. It can be, I believe it can be back-checked. Dadala bagikola ba ntuufu. Abantu bamanyi okukola ebintu byabwe nga kubanga okyaba nti no lunaku lumu you can't do all that. Ate nga bagamba abawuna babatokone mu ddwaliro olinayo abalwadde batuta mu ddwaliro okubeera gundi ate olina omulambo ate okola paperwork oli mu Zanzibar embassy eri Dar es Salaam kyokka gwe olunaku lumu byonna bimaze realistically it doesn't add up to me ng'omuntu yali having that experience. And even recently, in Gambia, 2 months ago, we lost a relative, a Nairobi one. And even other relatives have been, whatever, Tunana Bantu, Aba Fide, in Nairobi, about government. Then got a junk here. Yes. So, Mobipapa byonna kuweerezako information gye nafuna. Otagala nti nno mukutambuza body eno n'okuba ne air bill number. Yo byalimu, yalimu. Balaga bulazi nti iwe bill number yali kugu naye tebagiraga number yayo. Nenga that's the number. You know, you are no proof of travel that good yakola ki. It can be tracked from the airlines. Well, tufune number eyo. So tulaga nti bode yavaayo saawa eziti lunaku weruti nakuva definitely era mu air travel when cargo bagambye nti ebintu bivudde mu China oli kyakuweereza proof agamba airway bill number bweti era ogiteeka mu system papa ngekubuulira egenda kutuuka wano olunaku bweruti wano yatuuse wano you track it so eruddawa So, ndowooza ensonga zino ziwulidde ate zikyagenda mu maaso. Tulina omukulu Wumalu mukwano gwe owa funeral yakola mu kutambuza bode eno yasooka n'atugira ati naye yamaze n'agamba mujje nange mbawe side entuufu era kyemmanyi otuva wano tugenda ku kampani eyo eya funeral erinnya sijja kulyasanguza essaazo tugendeyo ofisi zaabwe tutuule nabo batubuulire nti mu kufuna omulimu okutambuza body bagufuna ddi lunaku ki zaali ssaawa mmeka batubuulira process yonna nga bwe yali kyesimanyi nti oba nafuna eno eba erina empapula andi wawuli question mark ya kino ekintu nti omukulu ono yali mu funeral otwasooka omukubira yali mukambwe nnyo katusubire taata nti temwafunyemu ka meeting kuba abayobozi bafunnyemu ka meeting ne beesootinga ne basala n'amagezi
then basoka batuyita yani omala nga bafunye meeting ffe twagala tujja ng'ogera tuwa mazima kubanga amazima ojja gatuwa tunoonyereze nga tebyo tugamba bya bulimba so tusaba bino byogenda tugamba atutudde naawe awo nga amazima meereere kuba gwe tolina musango oli transport bakuwa kitereke kuba keesi nti gitwala abantu bwe wali ffe tukwagalako kyokka ekyo naye making sure nga byogenda tugamba mazima kubanga ojja kutulimba tuzuule amazima ate nga tulindira tetugenda kukoowa kubajjukiza bannanga abali ku saidi ya kato oba mikwano gya kato mumugamba ajje annyonnyole abantu ebibuuzo bino kubanga ne famire yeetaaga ekigambo kye naye tosobola kwekweka ne bakuba sitoli esooka yokubiri nga weekwese vaayo ogambe nti bannange kyali bwe kiti ne bwe kiti ne puruufu ekyebuuzibwa passport ya Evelyn eno eriwa passport nakoma okuwuliza nga bagamba kato gwogirina passport era mu bintu bye bawawa wabawa Emirates side eyali ey'omugenzi yali akozesa Dubai ne empapula z'ettaka endagano zaali 2 oba n'engoye ze bye wabawa nanti zaali mu nsawo bye wabawa passport eriwa nabo family eno okuba nayo so pozi nga waliwo akalala naye awo we bali tuzibula mu maaso awo nze SB bintu byendaba gaddala oyo byalina okuwa family passport is very important kubanga ejja kulaga bulungi gye yagenda oba yagenda Zanzibar kubanga wali balina okukola kyo okudiskapinga yagirina bagamba nti yagigaanira kati ekyokubiri aleete eyawe bill number bode ko yatambulira okuva Zanzibar paka wano abawe tiketi etakozesebwa return ticket kubanga yakozesaako kitundu ng'agenda return ne ticket eyo nayo alina okukola ki alina okugireeta kakati ebintu ebyo biba biwa bulungi biba bulungi bisupportinga bulungi gundi what is claiming naye biba tebiriiwo waba waliwo gap passport twabadde n'olugendo okugenda e Zanzibar naye tukyalemeddwa okufuna omuntu ovaayo kistandingamu tuwe ku magezi e Zanzibar eno fore tumanyi tuswayiri mazima e Zanzibar eno tulina tutandikirawa no Zanzibar of course any travel consultant will tell you and Zanzibar is a tourist destination first of all there are many people who speak English there because it is an international tourist destination era bw'obanga oyagadde okukola ki okugendayo just book with Uganda Airlines so long as you know where you are going nabyo bagamba simanyi Peja with Sunrise Peja you know and the time is most of this information is available on internet but kubulia hotel eyo you can search it even you can call at times you may not even need to whatever to go there you need just technology everything is there Zanzibar is an international tourist destination so its accessibility is easy communication is easy otherwise you fly to from here to Zanzibar directed by Uganda Airlines. I think it is 1.5 hours ngoli Zanzibar. Anyway, kwesi before me datuguse ensonga ndowooza ate information eno gwe abadde tanabuuka ku maaso ndowooza ogiwulidde. Gwe wenna wenna kimanyi mulina information abali eyo. Era nga namwe mubadde n'ebibuuzo bingi nnyo nti bode mu lunaku lumu ne bange etuuse kisoboka. Abakugu bagambye tekisoboka. Kale nawe oyinza okuba ng'olioga nti kisoboka naye ng'ojja ng'otulizoninga naye tosobola kubeera nga ogudde ku accident mukwano gwafudde olina abalwadde mu ddwaliro enokola ku paperwork mu lunaku lumu tegwe n'obuuka n'osooka omulamba ate n'obuuka ate n'okomawo eno n'osooka ne maiti n'ojaniriza Ziwa and Sons batuteekamu akasente mu programu eno bali ku Mukwana Arcade
balina kalonda yenna owa beddings gwayagala amasuuka ayagala blankets duvet covers mattress covers butimba bwansiri gende waziwa and sons obyefunire ate bannaffe abakolera kanana abo mouthwash bagamba nti gwe nawe natabanyiza n'endwadde z'akamwa akamakavaamu akaswa akabi amanyi ogasenga gavaamu tusaayisayi woteka ekyokunywa ekinyogogobe ekyokya amanyi gano gakunyenyeera galina engeri gyekakukurumamu senyesa kanana abo mouthwash kanana kano kali ku drug shop ezikuli okumpi gwe kasi twawuti ku drug shop oba pharmacy n'obuuza kanana ojja kubeera nga ate okeefunira kyekimu ne bannaffe aba remfi bagamba tugwe nawenna nga oli mu Canada oli mu America oli mu UK walagadde okusindika akasenteko okasindikira eno e Uganda sindikira family ba mikwano jo kozesa bannaffe aba remfi bagamba nti bakusindikira sente at zero cost kasokozesa promo code eya SB4 ojja kubeera nga ate ogudde mu bintu remfi ya ddala tweyanzizza nnyo Mr. Robert era tugenda kukoowoola famire ya Kato mu mirembe kwasinga byali byampaka twalize ewammwe tubalumba ne kamera naye nedda tubakoowoola mu mirembe muba mwagala mujje muba temwagala mubireke naye platform weeri ffe tetulina saidi omuntu yonna basenga yavuddeyo nga gwe ali ku saidi ya Kato tujja mu platform omuntu yavuddeyo ku saidi ya Kato yankubidde essimu tukangambe tondicodinga ate nga naye alumiriza Kato ti omusajja oyo si mwangu ne mu comment waliwo ya comment nze nagamba nti omusajja oyo ono omwana si yasoose okufa mbu bayinza oba nga balina nga basatu essaawa zino so omuntu oli yankubidde nga kati amumanyi bawangadde naye nga yeegamba nti tondicodinga eddoboozi yange okundeetera obuzibu naye waliwo ebitagatta ku musajja oyo yeyavuddeyo yabadde nga ku saidi ye so twetaaga saidi yo omukulu Kato kimanyi byonna obiraba tuweereze ettendo atunyonyi ne wanaaba atulima naye ajje mu kamera atunnyonnyole andi bino tetubikola tiba tukulinako obusungu oba kinedda fe omulimu gwaffe gwe guno okuweereza abantu kufuna bwenkanya famire eri yankubira bayatukubira ng'enoonya bwenkanya ku nfa ya Eva otugenda okukowoolera ab'ebitongole abakuuma ddembe ebitongole bya poliisi ebitongole ebikesi mutuyambeko mu nsonga zino famire nefuna obwenkanya tuleme okuba babeera ne mentality tujja mu mentality eri gye balina nti olw'okuba bo baavu tebagenda kufiirwako Uganda yaffe n'omwavu afiirweko ti yes tebazze oba ku CID batebazze wa naye mulabye emboozi eno mubayite bajje mubayambeko songo yo gitegedde n'olw'ensonga eyo mbeere bulungi mweraba basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.